oli otya ssebo ndi bulungi gy'obulidde sibula mbeeramu mu bantu bange nga mbalambulako nga neetegereza Kampala bw'atambula naku zino Kampala ali atya Kampala magombe olw'ensonga nti okumanya nti Kampala magombe akalekekuba akatonnya olwaliro okalabye waliwo ne bekatutte naye ng'ekyo kiva muweereza bubi mazima ddala mwakira ku makya ne mulonda simwe mwalonda omuloodi omuloodi atukaabira masiga tusula tukukuna dde omuloodi nga tumwenyumirizaamu ennaku zino muloodi mpozi mumwenyumirizaamu olwabino byalimu nti okuyambibwa n'okusakibwa kwakola kulabika bwe mukufunamu naye nga bannakampala bambi bali mumaziga omuloodi abadde sapolitinze nnyo muloodi yavayo n'atugamba bamuwaayiriza bamusabako matugambuzi kumuliisango tabimanyi omuloodi aleme kubeera mulimba nga bwe yayitako mu dippi alimu ennono y'ebwa dippi eyogera mazima na bwenkanya ebbanga lyonna fe okuva omuloodi lwe yagenda n'ayabula n'ava mu dippi mbadde nja nkigamba bannange enkya n'eggulu ne bagamba mukulu Lukwago yasala dda yayingira enyaale naye ng'abantu tebakikkiriza naye olwaleero baganisa okugenda nga balaba amazima gagenda gavaayo kakuba ekyokulabirako mukulu Lukwago ojjukira KCCA ne bamuggyamu obwesige ani yamuyamba wawulirako omusango nti bagugyayo gundi resolution bagisazaamu ey'omugjayo naye byasirikirawa ebyo byonna byebikulaga nti Lukwago abadde musajja w'abantu bano abamuclaiminga yojjukira lwe bamwogera ku buyigirize empapula ze za senior 6 nga zitankana amanya wali owuliddeko ekitambula kyonna nga bavunaana Lukwago so biyinza okuba nga byebyo ebimu omwami ono Salimu Saleh byaclaiminga byabadde ayambamu mukulu Lukwago njagala ojjeyo ojjukire bwe twali ku ground rent Lukwago yali akolera baani era yali akolera basajja abo ye nedda ewakiseka nedda asokoleke ewakiseka okimanyi nti ye looya w'abagagga abatwala akatale kewakiseka ye okimanyi nti alina looka ako mu katale kewakiseka bw'oba wakanabuuza chairman Kaita ajja kukubuulira kujja munnamwe mu buyinza wakumusuuza amazima gali nti ffe abasajja abadde balonda mukulu Lukwago nsaba olwaleero mukulu Lukwago ng'ayina ensa ng'ayina ne omuzikiti mwasaalira njagala aveyo awe alla ekitiibwa ayogere amazima anyonnyole bannayuganda obuyambi mukulu Salimu Saleh bwaclaiminga bwabadde amuyamba aveyo atunnyonnyole ye obuyambi buno bubadde bwaffe nga bannakampala oba bubadde bwe ng'omuntu